entalo zalwanya ali oli eyo oweddemu amaanyi oweddemu essuubi olaba ng'olugendo olutakyatambula bulungi tugenda kuweereza gy'oli obulamu bwo tebugenda sigala kyekimu ogenda kuwulira obujulizi bw'abayimbi katonda wajja abajje ne wawa abatuusizza nga katonda asasula abaweereza be jangu owulire obujulizi togenda kukoma kunyumirwa ogenda kubeera elevated spiritually and physically mukama abatuweere nnyo omukisa erako njiri abamu bagamba mbu bajja ku show ate ne tuteekawo omusumba n'abuulira enjiri ya ssaawa nnamba kuno tekuliiko musumba kubuulira njiri kino kuyimba luyimba ku luyimba ate zonna live tewali agenda kuyimba bya CD ate manya kabuuse ate kakoze katya nedda ffenna tugenda kubeera nga tuyimba live mujje muwulire ku nnyimba zaffe live luyimba ku luyimba tuli bangi si fefeka abali wano naye tugenda kubeera nga tukuweera ddala ekyo ky'osuubira mukama abawo omukisa. Gospel Legends Show yategekebwa ekitongole ekiyitibwa House of Music. House of Music ekitongole kyatandikibwawo okutumbula n'okumanyisa bannansi music wa gospel. Era ng'ekitongole kino kigenda kulonchibwako olunaku lwennyini olugenda okubeerako Gospel Legends Show oba gye bandise gospel kikadde. Omwaka guno tugenda kiteeka ku Imperial ennaku z'omwezi nga 2 Saturday eno yennyini saawa 12 paka gye tunaakoyera. Era buli mwaka ekivulu kino kigenda kubeera nga kibeerawo. Omwaka ogujja tujja kuba tubategeeza muyimbi kyagenda kiheadlininga. Nga Viga Awards ziwedde omuntu afunye lifetime award yajja okuba nga akulembera Gospel Legends Show ey'omwaka ogujja. Tulindirire Viga Awards zigenda okubeera omwaka ogujja era nga nazo House of Music egenda kuba nga ezibeeramu. Twagala okubaaniza bonna bannayuganda abali eyo nti mujje muwagire gospel music. Omwaka guno gubadde muzibu nnyo gye tuli. Bantu bangi bafunye ebizibu mwaka guno nekekana kaseera koolina okujja owulize ku music agenda okukula ow'emyoyo agenda okuzza obujja omwoyo gwo agenda okuteekateeka omwaka 2024 gukutandikire ng'oli mulungi. Bantu bangi 3 basanga mu byalo notasobola nakucakalako notasobola nakulya ku ssente zo ositwalire bwa mu byalo. Lwe luno olunaku lw'ogenda okujja nga 2 osobole okufuna music olatuukira ogenda mu kyalo ng'ofunye kye bayisa emmere y'omwoyo ng'omaze ogifuna era nga naawe okimanyi muno ogenze mu kyalo ng'ojjudde. Ekisemberayo ddala nti Betty Namaganda yagenda okukulemberamu omwaka guno naye okuyingira emitwalo 7 ng'ogenze ku FlexiPay that is ordinary ticket emitwalo 10 ng'osasulire ku mulyango emitwalo 15 ku FlexiPay Alebad emitwalo 2 ku mulyango ne table ya million 2 egendako abantu 8. Twagala okukowola bannayuganda bonna ba members of parliament abasuubuzi bannayuganda mwenna mujje muwagire abayimbi bano kubanga ennyimba ze bayimba nammwe muzikuba mu mamotoka gammwe muziwulirize ewammwe mugamba abaana bwe baziwulirize. Era twagala okukowola abantu mwenna mujje muwagire Gospel Legends Show aka Gospel Kikadde temugenda kusigala kyekimu nga muze ku eno show ate nammwe mwenyini mugenda tusaba nti bannaye endala ereme kubeerawo mu Desemba wabula esembereko kumpi kubanga buli kimu kye tutegese ab'ebyuma bagenda kutandika ku Lwokuna okutegeka. Nwatukira olw'omukaaga teri kugamba nti ate sound yabuddeko simanyi libadde ki twagala buli kimu abantu waliwo yangambye twamanyira gospel concerts okubeera mu machachi eno eri mu woteeri ate si woteeri akawoteeri buwoteeri woteeri gaggadde era naye wonna gy'ojja kulaba ng'oze mu kifo eky'amaanyi era tugese bano abayimbi si kuba gyajamya twali batugamba tugende mu chachi gundi oba ku sharing hall basharing hall munansonyiwa naye twagambe tutwale mu kifo ekibajjaamu omuntu ayimbye emyaka 31 kumpi emyaka kumpi abaana tubazadde Baby Glory yatandikira okuyimbira nga bugemba ayimba Baby Glory yatandika okuzaalibwa nga bugemba ayimba nga bano abayimbi bonna weebali kitegeeza balina ki ekyenjawulo kye batadde ku music wa Uganda. Twagala okuwola bannayuganda bonna mujje muwagire House of Music mujje muwagire ba legends bano tebo tubajja kusigala kyekimu. Olunaku lwe lumu olwo oba ne kano nkoogere twagala okukwatiza omukyala Betty Mwanguwe bali kutuuka. Olunaku lwe lumu olwo waliwo concert endala ngeri ku woteeri etuliraanye naye twagala okugamba bannayuganda mujje muwagire Katonda abadde wamu nammwe si bwe kiri Katonda abadde wamu nammwe kisinziira okuba nti nno kijja kuba kya muwendo okujja okuwagira omuntu oyo akubayireddewo mu bulamu bwo akukasizza nga 2 ebivulu bigenda kubeera bingi naye kikyasinze kyensiso okusuubira bannayuganda balina okubeerako Gospel Legends Gospel Kikadde. Kampe ku basponsa baffe babeeko kye boogera nikyo ojja kusalawo oba Betty tubaaniriza ng'ennaku z'omwezi 2 bannaye mujje tubeetegekedde waliwo akayimbako kolowooza nga wandika agadde tukayimbe tugenda kuyimba ennyimba ku luno si kuyimba kayimba kamu 2 tugenda kubawa obudde tugenda kuyimba
zamanya gange nze Betty Muwanguzi natandika okuyimba ennyimba eziri recorded mu 2004 era nga album eyaggulawo ye yatunakuwa kife abaana b'abantu kambawemu akapera tunakuwa kife tunakuwa kinaye kuba tuli batonyo gyoli saagala omensinge njagala obeereyo nze omu ku bayimbi abatandika ennyimba ez'eŋŋoma mu Yesu eŋŋoma eŋŋanda mu Yesu anebazanga Yesu yeebale nnyo mwagala nnyo kuba naye njagala oyinza okusubwa amazina oyinza okusubwa ekintu kino guddireka kusubwa mujje tunyumirwe mujje twetale mbakakasa kigenda kuba kirungi ate nga concert egenda kuba ya mulembe jangu owagire amazima gali nti tugenda kuyimbayo ne ku nnyimba ez'omulembe guno naye tugenda kuyimba nnyo okusinga ennyo obuyimba bwammwe obwo gwakayimba ako kowulira nga kakutambula mu musaayi jangu tugenda kubukola live saagala osubwe bambi beerayo jangu otuwagire ate bw'ona otuwagira naffe tuddemu amaanyi tujja kuba nga tweyongera mujje tukuume ekintu kino nga kiri ku ntikko mukama abawe omukisa sijja kwogera mu kapasite emu mukitegedde kanjogere mu kapasite endala enkulu ennyo Viga Awards zatandika mu mwaka gwa 2007 za awards za gospel enkulu mu ggwanga tusomozeddwa kubanga twatandika obuweereza bwaffe mubimanyi nga gospel tali supported era tunabafuna that support gye yeetaagisa naye mu kutawaana okwo olwokuba tulina okwolesebwa okunene ne tulemerako challenges tezinaba kuggwaawo gwe zikyaliwo naye ate mukama atuwadde ekisa tukyagenda mu maaso kati omwaka oguwedde nga tutandika twafuna ekirowoozo oba mukama yatuwa okwolesebwa nti nga tuwulidde abayimbi bangi bambi nga boogera which is okay nti no Viga egaba awaadi just awa tekuli ssente era kyekigenda genda mu maaso naye tugamba tetusobola kukolayo buweereza bulala buyamba obutumbula baganda baffe ne banyinaffe abayise emikono gyaffe gya Viga nga bawangudde awaadi okubaako ekibongerwako so ekyozo kyatandikirako aba gospel legends ne tugamba nti bano we basinze mu kulwa mu nsiike n'ate emirundi egisinga tebateebwako maaso muni ekigambo ennaku zino kyemugamba trending era ne tuba tutegeka concert eno ne bannaffe abakoso music babatawanyiza nnyo nti mutegeka abayimbi aba trending bo ne bagamba tetugenda kuteekako bayimbi aba trending twagalako ba gospel legends so kati ekyozo bwe kyatandikirawo nti these people ababaddewo anaatwalanga that gospel legends award yajja okuheadlininga nga concert yaabwe then ayiteyo ne banne abalala bakola kibagenda okuyimbanga nabo so omukisa gwa akaluka gwa kustaff Betty Namaganda kubanga omwaka guno yawangula award eyo yakitandise ne bannaba kati ate njalo okubategeeza tulina n'abawangula emabegako nabo tubalowoozaako seriously nga House of Music bwagambye tomanya wayinza okuba ekijja waawo ne tugamba nabo tubalowoozeeko mu ngeri yaki ey'enjawulo naye nga ekyo kinaba kujja buli mwaka gweotegeera nti no yawangudde Legends Award kubanga yo tebaako competition akakiiko katuula wansi ne kagamba nti omwaka guno tusiime ono oba tusiime bano kati abanaasiimibwanga omwaka ogwo bajjanga okwedlininga Viga zikomawo mu maanyi okusomezebwa kwonna tukuwangula okusomezebwa tukwagala kubanga kutuyamba okweleshapinga kutuyamba okuyiga nate ntubanga bakiyita ndooza mivule okuwaatuza n'okuggumiza nti buli challenge gye tufuna nti omwaka guno tufuna enyo challenge nga tuyiga omwaka gujja nga tubaako kye tuzzaako tufuna enyo challenge nga tuyiga ng'omwaka guno tubaako kye tuzzaako kati ne bwe tuba tujja launchinga officially mujja kutegeera te kiki kye tujja nakyo kinene naye nga mu byo kyekino ekiguddewo so tubakoowoola mwenna abadde mu Viga emyaka gino gyonna mujje muwagire ba legends bammwe abayimbi gospel emyaka gino gyonna n'abamunyumiddwa be bano ba legends abantu abatuzimba emirandira gyaffe mujje twekwate tutereze industry yaffe mpulira nnyo abaana nga bayita ba legends ennaku zino tioyo legend muli nentawaana mu mutima gwange nengamba nti ekigambo legends sikitegera bulungi naye bwendaba wano nga batudde wano nga babayita ba legend awo nzigumira nengamba kati ntuusa awatuufu so nammwe ba legend bambi mujje mulebe ku ba legend abalala mubayigireko mulabe ki ekigenda mu maaso mukama bwennyo mukisa kumi ne bajja ne bajjula abantu mukama waffe yeebazibwe ekitegeeza abantu bavaluwinga music waffe bajjula nentuuka ku stage nenkankana nga sikyasobola kuyimba nga nabadde sikisuubira njagala mutu surprisinga ageni nga bwe mwansurprisinga ekintu tugambe bannange twabadde tetukisuubira naye Katonda akoze eki akikoze bannange nze mwansurprisinga mukama waffe yeebazibwe ne kaakati njagala mutu surprisinge mujje mu bungi tali kintu kinyumanga kutegeka ekintu okufumba emmere nga nnungi nga wategese emmere ey'enjawulo abantu ne babeera nga abagiriddeko batono oba oyagala abantu bajje bangi
bagirye bawoomerwe mukama waffe yeebazibwe kiringenda kubeera with a beautiful house nga tolina bagenyi bakukyalira ebeegasa ggwe mukama waffe yeebazibwe so tubalinze mu bungi mujje mu maanyi de mukama singa ebikolwa byaffe bwe biri abadde mwesigwa mukama bambi abaddewo kye tuli yenze neebaze ntyo mukwano gwo ayi mukama mukulu 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 mukama akola bikulu munene 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 ne mukama wange bwelu mpozi abamu balinda bulinzi muno bakwete ekigambo gospel legend olina kukitypingamu then ejja kuwa options ezo eza alebad onyiga 291 hash star 291 hash ejja kuleetera emikutu gyonna nga tusasula ku flexipe osobolenga okusasula naye wona ajja ku mulyango ordinary ticket gye twatumye silver ejja kuba ya mitwalo 10 gold ya mitwalo 2 table ey'abantu 8 ejja kuba ya miliyoni 2 nsuubira bannayuganda bye muyisemu mu mwaka guno abafunye ebirungi nammwe abafunye okusoomozebwa yekiseera tujje eri mukama abafunye ebirungi mujje muddize eri mukama mujje mutuwagire temujja kusigala kyekimu ng'olunaku luwedde mukama so sisuubira nti omuntu agenda kujja mu show ajje ng'ayambadde bubi aba agenze kwewaamu omuntu ajja n'ayambala bulungi because bintu biriko amawulire ekintu kyabadde kitya gwe wenyini nyini era ojja kulaba nga wayambadde ekintu kyo mu butuufu we weteekamu 10 oba 2 go kyangu nga kunyumirwa ogenda kwewaamu ate naffe tulina kye tugenda okuwa mpankuwe okitegeera ogenda kuleeta ezo sente first of all zigenda kufacilitatinga ebintu ebigenda okubanga like bitukolako bulungi nnyo oyinza okwekanga nga tetufunye sente ziri awo mbu tuzitadde mu nsawo zaffe naye twagala tukole something beautiful omuntu ekigenda osigala mu memory ye tibannange okitegeera naye nga bategesa ebintu ate nga babitaddemu sente empitirivu kanaawe jangu nga weesunze ekintu kino nga naawe okyagala jangu nga naawe oyambadde bulungi tugenda okuyita ka red carpet kaffe nze njeesunze red carpet era nabagamba ekikumba kyange nakitegese ne gloria namukoledde ekikumba mukama waffe yeebazibwe tujje nga tunyirira tugiyiteko nga twaka kwegamba mugenda oturipootingako nga kyekyo omanyi abantu amu bamanyi bagamba nti no oyo mulokole bamanyi nti ndoozi abalokole tetwewaamu bannanga abalokole twagala ebirungi abalokole twambala bulungi okitegeera so weesunga okulaba abantu nga bambadde bulungi gwewamawulire beerawo balabe visionary nga Viga Awards ate ndowooza era nga House of Music bwe twali tutandika ekintu kino twatunulira nnyo focus yaffe yali nnyo ku muwanguzi awangudde award era nga twaza tugenda okukolera nga show yekka but eventually nga twogera nabonegamba no omuwanguzi waffe afunenga opportunity okuleeta company akyuzinge bane bagenda okukola ki okuyimba nabo era abayimbi bano bonna bemusinze sister Betty yalina list nene nnyo naye unfortunately abamu nga bali up country nga ekifo kyetukolera mu practice okusobola okubaleeta nga si kyangu okola kuba tugenda kukola live music abamu waliwo kubaita simanya dogomola ali whatever musala ali mbale waliyo simanya sister peace ali mbalala kwegamba naye nga time za rehearsals engeri yomanyi gyotandika facilitation nga si nyangu naye nga tulina plan nga bwe tugambye nti no tuyinza okukolayo even another event before the year ends etalinze muki kigenda kuba kwekyo singa tufuna facilitation esobola okubakolako netumanyi nti bwe baba tubeetaga mu rehearsal nasula bandi nagireeta nekola naffe neddayo tujja kuba tukikola that's why on the start abannaffe abavudde ewala tebali naffe naye nga tubalowoozako nnyo era mwebali nnyo nti nno edition eno wenaggwa tugenda kustrategizinga tulabe nti nno abayimbi abayimba gospel aba northern uganda aba western uganda aba central n'aba bonna bwe bali mu ggwanga tugenda kuba tukola ebivulo ebyenjawulo era nga bwe kinaava mu kampala tujja kuba n'ebivulo ebyenjawulo mu regions ez'enjawulo mu mwaka gwe gumu nga unaagamba nti no tuvudde mu kampala nga 2 nga 3 tuli mbalala nga 4 tuli ggulu tumalire embaale bwekigenda okubeera omwaka ogujja naye as of now tutandise na kampala tulabe engeri bannakampala gye batwanirizzaamu ono omwaka ogujja naffe ebiwawate tubikasuke bannayuganda basobole okufuna ku bayimbi bano bennyini bebawuliriza ku maradio gabo ag'enjawulo bebalaba ku tv bebalaba ku youtube babafune
nga baboota buliro. Tutegese ki ku House of Music, ku Legends concert? Twagala bategeeza nti tetugenda kujja bujji ssente mu bantu naffe tugende tunyumirwe nga House of Music nedda. Tugenda kusiga mu one of the babies homes. Tubalindidde batuwandiikire, twabasaba batuwandiikire era ngeno wiki tennaggwako tujja kuba tubabuulira ani gwe tugenda okusigamu ku nsimbi ezimu ze tugenda okusolooza mu House of Music mu Legends concert. So tetwagala kutegeeza bannayuganda abali eyo nti kino ekivvulu tetugenda kukwata bukwasi ssente tudduke nedda, twagala okuzza eri bannayuganda. Tuliziganyiza bulungi nti ssente zino mujja mugenda ziwa Beti Namaganda, mugenda ziwa Beti Nakibuuka, Beti Muwanguzi, House of Music, naye nabo banga Mukama bataddeko omukisa okuwangaala emyaka gino gyonna okuweereza Mukama, nabo baagala okuddiza eri baki bannayuganda. So eyo babies home tunaba tumaze okutuwanika gye tuli, tujja kubayita mutuwerekere nga tubatwalira obuyambi era amawulire twagala mugafulumye ku olwo mugamba ba House of Music nga Legends concert ewedde Beti Namaganda ne banne batuta obuyambi ku baby house bwet era basobodde okuddiza abaana bano ebintu bya miliyoni bweziti. So tetugenda kukola bukozi ssente, tugenda kuddiza eri bannayuganda. Ekyokubiri, okulaba gospel concert ng'etegekeddwa local investor oba local organizer oba local promoter ng'egenda kubeera ku Imperial Royal. Abamanyi Imperial Royal, abamanyi Serena mumanyi kyekitegeeza. Eno concert tugitegese nga ya mutindo. Tetuwagala kujaajamya gospel music. Nti tugambe pastor gundi tuweeyo ku mizindaalo, pastor gundi tuweeyo ku microphone, nedda. Tukozeseza ebyuma bya mulembe, tukozesa ateke ebivulu muntu wa mulembe nnyo, era wano atuka ku Imperial Royal nawe ojagamba abalokole balina bye batuusa awo enjawulo. Abaana bekyali ku Hillsong mwakiraba. Omusajja ategeka ekivulu ng'oyinza okulooza so awo wetutuuse nga gospel music. House of Music ezze kwongeramu ku touch. Tuze kwongeramu ku touch, tuve ku bategerera gospel music, tumwongereko ku ddaala. Ng'omuyimbi ono osobola omuyita n'omuwa miliyoni 3 nga Beti Namaganda. N'otaziwa buwi photographer oba MC n'oziwa Beti Namaganda nga Beti Namaganda nkwadde miliyoni 3 jangu onnyimbire. Mmwe abalina embaga bano abantu mubayita buli Saturday. Lwaki temusobola kujja ne mubawagira nga bakoze concert? Beti Namaganda ayimba ku mbaga, Beti Nakibuuka ayimba ku mbaga, Beti Muwanguzi ayimba ku mbaga, Pastor Wilson Bugembe, bonna batuwerekedde abayimbi bayimba ku mbaga. Mujje mubawagire nga bazze wamu ku kivulu kyabwe ekibayozaayoza okubeera ba legend. So tubaaniriza ku Imperial Royal nga 2 mujje mutuwagire House of Music etegese era oba oli awo otunaba ku kino ekivulu ekinaddako mujje tugamba kati kyaddi Mukama bawa omukisa. Yesebo ababaddeko ku bivulu ebyenjawulo mukimanyi mu tiketi bazifera. Tuli mu concert ya balokole naye tetwagala kufuna chances, si bwe kiri? Tiketi tunafulumya tiketi ziri physical, gyoyinza okukwata n'olupapula bwoti n'ogenda nayo, tetunaba zifulumya. Naye okutandika n'olunaku olwokuna zigenda kuba zifulumya. Ennamba gye tubawadde ya *291# newobeera n'akasimu akatono tiketi ogifuna kasoba ng'olinako mobile money n'akasimu akatono osobola ogifuna kubanga it is a USSD code *291# n'otagenda ku FlexPay ejjirawo era osobola kaso ginyiga mbooti ekuwa emitendera egyo kasoberako ng'olinako mobile money n'otekamu ssente ezo zogenda osasula ogifuna. Ekyokubiri, tiketi zino twagala okuzifuula nga za muwendo nti bw'ogifuna naawe ku lunaku olwo lwennyininyini ogenda kwekusa ekifaananyi olabe nti nowoogenze wa mutindo. So tetwagala okufulumya tiketi saawa zino olwa ebigote biraze, naffe tuke ku mukolo nga tulaba hall ejjudde naye nga ekasawo ssente teziwera. So tetwagala kutekinga chances ezo wadde omukolo gwa balokole. Bayibuli egamba ffenna tuyitibwa naye ffenna tukoze waliwo abayitibwa naye ffenna tukola ki? Mulimu abalondemu. So tetwagala kuwa mukisa ogwo olaba nti no hall ejjudde naye nga tutuuka kubuuza akawunta ati bana ekiri kitya tubeera bana ssente entono. Tetwagala kufuna ndowooza bakitegedde bakitegedde. Beti kyembadde ngenda ku kibuuzo ky'obuuzizza ekyabayimbi ab'omulembe guno nti batusaanikira tetulina katale. That's wrong. Mujjeewo endowooza enkyamu. Katonda alina ennimiro nnene nnyo. Buli muntu alima, ffenna tulima. Omu alima ng'ava eno, omulala n'alima ng'ava eno, n'omulala n'alima ng'ava eno, n'omulala n'alima ng'ava eno. Waliwo ekifo w'oyinza okutuuka nga omuntu gwe gw'ocelebratinga nti ali waggulu nga tebamucelebrating era nga tebamuwerokaminga. Kati ate nga gwe gw'olowooza nti ali wansi nga gwe bawerokaminga ng'ewaabwe ye mukulu ye munene. Omwana abadde andeetako omugambye awo mukubo. Abadde agamba eri egindi tebaakuyita ne mugamba kati abo tebandabawo. Ate waliwo gye bandabawo ennyo.
nga gwe kyolowooza. So abayimbi abaze ku mulembe guno bayimba era bakola nnyo, nze I respect them. Ate I respect abayimbi abasookawo. Nze nagenda okutandika nabeeranga ku kyaki nga nsula ku kyaki nga mpulira nnyimba zoono Beti Nakibuuka ne Beti Namaganda, nga mpulira buyimba bwabwe n'enkaabira okwo, nange bampise mu baliijendi era ndi musanyufu kubanga bantaddeyo. Naye nze bwe nalinga ndowooza oba ngenda kuyimba biki nga bano bayimba, nze Babugembe bonna nabasangawo, ba Judith babiri nabasangawo bonna, naye nagamba nga ngenda kuyimba biki nga bano weebali. Nina byennyimba, babawulira bampulira, ate mandi awo n'abo abalala ne bajja nabo babawulira, ffenna batuwulira. Buli muntu ekikulu oyina meseji ya Kristo. So tewali ebyo nti simanyi ono tebamulaba ono tebamulaba, ffenna buli muntu akole kyakola, yimirira mu kifo kyo, that's all. Okwongereza ku ekyo, mu gospel we don't compete, we complement each other. Exactly. We don't compete, we complement each other. Kati ayagala ko competition oyo muteeke ku question mark omwegwiza okuba ekyo kiba kigwo omuwangu alina competition. Okyanga message gy'oleeta omwana wo owulira ng'agenze mu maaso owulira ssanyu. Mwamisa nnyo nga kantu bakagamba kasembayo tugalewo press conference eyo. Obadde olinnye mu nswa. Mwamisa nnyo nga bakagamba bubiri twamiriza. Basobole banyabo bannakampala bannayuganda mwenna n'abantu mwenna abali mu diaspora. Robert Ssenyonga nkwekutte, Yesu nkwekutte, nze neekwata Yesu si byakusaaga. Otegedde lwaleero lukulu era n'omutakimanyi, eggulu n'ensi byonna bitende erinnya lyo, wawaayo obulamu kyekyo kyennyini. Ennaku z'omwezi nga 2 bassebo ne bannyabo wano mu Desemba ono atandika ennaku zino ku Saturday luno tuli wano mu Imperial Royal mu kibuga Kampala, kifo kyabategeevu, kifo kya njawulo. Jangu tukwaniriza tuyimbe tusanyuke. Nze nazze mazeeko, tewali muzimu anagirako omuzimu ajje nga yeetegese, nze nga nnyimba ng'emizimu giva ku bantu mu linnya lya Yesu. Atalokokanga ogenda kulokokera mu sheeno mu linnya lya Mukama. N'olwekyo mbaaniriza wiiki eno Saturday nga 2 Desemba wano mu Imperial Royal ogenda kulaba ekiva mu y'ebiraka ng'omuganda bw'agamba. God bless you.